Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Era gy'osinzira okutulabira tukwagala nnyo ali ku mukutu ogwa There is Still Hope. Kama tukwebaza olunaku olwaleero tulunyiika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Leero njagala twogere ku mannya ge tuwa abaana. Beera mwegendereza mannya ki oba linnya ki ly'owa omwana. Kuba ekyo nakyo nsonga nkulu nnyo, erinnya ly'owa omwana. Abantu abasinga ebitubonyaabonya biri ku mannya ge baatuwa. Abamu embeera ze tuyitamu zino mannya, emize egitusumbuwa, embeera embi ze tuyitamu, ojja kwekanga nga mannya ge baatuwa. Okitegera? So amannya gano oluusi gategeeza events. Waliwo abamu bakuzaalira mu bizibu ne bakutuuma bizibu. Abamu simanyi saamanya, n'abalala amannya mangi ge batuwa. Naye amannya gano gatuviiriddeko ebizibu bingi nnyo n'okubonaabona okutuusa olunaku olwaleero. Okitegedde? Kakati muzadde gwe njagala obeere mwegendereza linnya ly'owa omwana. Tozanyuka busanyusi ofunye omwana, omuzadde omwana oba abantu ne bagamba omwana muwe erinnya bwe riti, oba walaba firimu n'owa omwana. Erinnya ly'omuwa kikulu nnyo mu bulamu bw'omwana oyo. Abasinga tetwalibadde bwe tuti singa abazadde baffe bategeera ebyama ebifaanaganako bwe biti ne batuwa amannya agavudde eri Katonda. Kakati amannya gayina amaanyi. Eryo erinnya eriryo ly'olina eryo, gano amannya ge njogerako ag'ebika surnames, ago amannya galina amaanyi agagafugirako. Era baba baakuwa erinnya nga nnyiniryo yali mutamiivu, togenda na kumanya okwegomba omwenge gye kunaava. Gali amaanyi agali ku linnya eryo gajja kusika kiri oli erinnya eyalina erinnya eryo kikwambale. So mu bintu by'olina okumanya nti bikaalinga amaanyi, amannya gakaalinga amaanyi. Kati ekibuuzo, omwana oyo gwe wawa erinnya kimanyi wamubbulamu ki jjajjaawe? Jjajjaawe yali atya? Embala za jjajjaawe zaali zitya? Jjajjaawe yali w'abakazi bangi. Era omwana nga naye bw'atyo. Olowooza oba okyagala? Oba tokyagala naye ggwe olabira nga kikwambadde kubanga yali nnyini linnya sitaani gw'azuukusa. Atandika okuba ng'afugira mu ki? Mu ggwe. Kati amannya galina amaanyi. Ate era amannya ga maanyi. Erinnya lisobola okufuula ekyo nnyini linnya kye yalina. Bwe kiba nga kyali negatiivu n'obeera negatiivu, bwe kiba nga kyali positiivu n'ofuuka positiivu. Ekirala, amannya gasitula embala, characters. Amannya gasitula embala. Abamu abasinga amannya ge mulina, emize gye mulina, bajja kgenda okunnyonnyola nnyini linnya gwe baakubbulamu nga gy'emize gye yalina. Nga kalakita z'oli zonna zaasituka zirimu gwe zifuga. Kati n'osaasira omuzadde alaba firimu n'anyumirwa firimu, n'alaba omuzannyi firimu sita, n'amutuuma erinnya omwana erinnya eryo. Abazannyi ba firimu abamu baseegu, basiyazi, beeruminati. Ojja kgenda owa omwana ogunnya tojja kumanya gunnya guvudde wa. Tojja kumanya omuntu alina erinnya eryo yeeyisa atya. Characters. Kankutwaleko mu byawandiikibwa. W'ogenda mu kitabo eky'omumirembe ekisooka, First Chronicles, chapter 4 verse 9, olabayo Jabezi. Jabezi oyo mama we yamuzaalira mu bulumi bungi bwe yayitamu. Bw'amuzaalira mu bulumi n'amutuuma erinnya ki? Jabezi, eritegeeza obulumi bwe yayitamu ng'azaala. Jabezi yatoba n'erinnya. Kati abamu batutuuma erinnya olwa eventi.
maama wo gye yayitamu ng'ali lubuto, event maama wo gy'ayiseemu ng'akuzaala. Erinnya ne likufuukira ekizibu, erinnya ne lifuuka omunnya. Jabezi wuuyo kyamufuukira ekizibu. Si Jabezi yekka, Benjamin okufuna erinnya lya Benjamin yalina erinnya lye bayita Ben, simanyi Ben Oni. Ben Oni yali litegeeza the son of my trouble, omwana ow'ebizibu. Paka kitaawe Yakobo bwe yamuggyako ekinnya ekyo n'amutuma Benjamin, ekitegeeza the son of my right hand. Naye gwe Kakubebe yayita mu bizibu. W'osoma Samwiri ekisooka 4:21 era tusangayo ki? Tusangayo omulala. So amannya gano gafuukidde abantu ekizibu naye nga tebamanyi. Ng'olina kwekutulako ndagaano za linnya eryo zo zigenda zirondola buli gwe baliwa zo nga zituuka. Bajja kutuuma omuntu nga ye mu bulamu bwe yali feeriya. Ojja n'okulinnya ennyonyi ogende Saudi bakuwe n'obukadde 2 buli mwezi, muganda wange ojja malayo emyaka gye 5. Katonda aba akuyambye n'odda ne ssente zo ogule poloti mumalire mu kkooti, osindike ssente bazirye. Kubanga eyalina erinnya eryo teyaliiko successful nga tikikulondoola. Ng'olina kusooka kusabira linnya eryo olikutuleko ezo endagaano zonna. Naye n'oliva e Saudi n'ogenda e Canada, n'ova e Canada n'ogenda America, ojja kumalayo emyaka 4 okomewo nga we wagenze, ng'ekyenjawulo ky'ofunyeeko kweruka, kuba terinnya omusaana kirabika. Kweruka na kwogera luzungu lw'omu nnyindo, naye ng'ebisigadde tewali. Nga ne bewaleka e Uganda bakusinga erinnya. So tokkirizanga muntu yenna kusalirawo linnya kiri ogenda kuwa mwana. Tokikkirizanga ekyo. Abantu abamu omwo mwe balogera abaana, ajja n'ekinnya ye ng'akimanyi. Ate abo abakaddekadde abo balongo bazibu, ajja n'ekinnya ng'abaddewo alabye buli abadde n'erinnya eryo feeriya. Agamba omwana mutuume waati naye ng'akimanyi kyagenda obeera. Naawe n'okkiriza. So sabira erinnya. Bayibuli terimba yakumanya nga tonnazaalibwa. Oyo omwana yamumanya nga tannazaalibwa. Katonda eyakuwa erinnya, eyakuwa omwana oyo oba akuwadde omwana oyo tasobola kulemererwa kukuwa linnya lya mwana. Tekisoboka. Naye tetumubuuza. Ffe out of excitement ku TikTok kwe tusiiba omwana wakolayo akantu ne ka trending nga nawe ogamba ngenda mutuuma eryo erinnya. Era ng'omutuuma kati ajja kukola ekiri trending ensi yonna nga kiri negative, tewali kye kimwongerako kuba nabo b'otuumye bye bakola tewali kibibongeddeko. Kusaba kubanga oyo omwana gw'ofunye bwe tavudde nga musanyu olowooza nti lyali ssanyu lyammwe ne mufuna omwana. Oyo omwana kibala okuva eri Katonda, product ya Katonda. Era Katonda alina pulaani gy'ali omwana oyo. Kiva nti Katonda akuwa erinnya. Nti erinnya eryo buli lw'oliyita omwana oyo, oba oyita ziri embala zonna ez'obwakatonda, oba oyita embala zonna ezakiri Katonda kye yatonda oba kye yategekera omwana oyo abe, kisobole okuba nga kitandika okukula mw'oyo omwana. Naye tutuumye abaana agannya, tebaagala kusoma, gwe wamubbulamu erinnya yakoma mu P5. Kati omwana yatuuse mu P5 ziri endagaano zigamba tosukka wano, lubuto. Era walaba omulemeddeko nnyo ng'abula, adde alina mwana. Okitegedde? Atuuse mu siniya 2 kubanga gwe wawa teyatuukako mu siniya 2, w'omulemerako ogala ng'akoze omusango bamusibye luzira. Mannya.
ffe tubonaabona lwa amannya gatufuukidde ekizibu ge baatuwa. Singa abazadde baffe baali bamanyi Katonda ne batuwa amannya agavudde eri Katonda, kankubuulire tetwalibonyebonye kutuuka wano, tetwaliyise mu kye tuyitamu. Twalibadde tumanyi ekyokukola, twalibadde tumanyi ki kye tuzzaako, naye baatuwa amannya ne bakubbula erinnya naye nga muganda nze nagenda ne mbuulirizaako my goodness ng'eyalirina era naggwirawo mu kusaba nakusiiba nga Mukama nedda. Okitegedde? Kakati mmwe muli mukola gwa kutuuma, musiba ku firimu mugalaba omwo, musiba ku TikTok mugalaba omwo, ate ekisa n'ozaala omwana nosooka kkubira nabbi wo, olinayo kinabbi kyeyo. Alo nabbi, aleluuya, omunazaaleesi akikoze. Ati ki baby boy nabbi nabbi wa Mukama kiri wano kiwulira nti kikaaba. Mukama yeebazibwe, ekyo kyana kantuwe n'erinnya. Fakiti Mukama yandaze n'asooka aleeta erinnya nga linnya baaliwonze n'alisituuma omwana. Ale ne ku Sande n'omugamba nabbi ku Sande tulimuleeta kwebaza Mukama tumuwongeeyo, omutwala ku Sande n'aleeta gagalo ge n'abasomesezza ku bibatu, n'aleeta gagalo addeka mu feesi y'omwana n'asoma buli kimu. Osala otya omwana n'okubira nabbi akuwa erinnya gy'obeera olubuto lwayiseemu kiro. Naffe tubeere serious. From week 1 tuli lubuto, saba Mukama akuwa erinnya ly'omwana. Kyogambye akwadde omwana akuwadde omwana tasobola kuwa linnya. Ekisoboka asobola. So ffe ng'abazadde tubonyeebonye, tetwalyetaaze baana baffe kubonaabona, baana baffe kuyita mu bye twayitamu. Twali bayambi. Ffe tubize mako abazadde baffe bali ignorant, baasinza bakatonda abalala gye bajja amannya gye bagajja mu masabo baba eventi biki bakuwa erinnya lwa kintu ekyaliwo. Kati gw'otegedde Katonda ki ekikuzaayo mu mannya ag'edda? Musimanyi nzibbulamu jjajja wa jjajja wa jjajja wange oyo yali lujjuuju, omwana tava mu biduula, omwana akuba kibaala ku kibaala. Okuba kati enjawulo oli yali anywa zino bwakata, kati owuwo sitaani yamuwa levu ya wagguluko, kati anywa buveera, anywa ki, anywa cupa. Kitegeera? So tubeere careful, tubeere so careful biki bye tumanya ki ge tuwa ki, ge tuwa abaana baffe. Otherwise abaana baffe bajja sigala mu struggles ezimu ze tulimu kati. Struggles ezimu. Leka nkube ebintu bye tuyitamu okubonaabona kwe tubonaabona, ebitundu 60 ku buli 100 mannya ago ge baatuwa ge tutategeererako ddala. So Mukama akuyambe ate osobole okuba nga erinnya eryo gwa mu maaso ga Katonda olukutuleka endagaano. Ate n'omwana saba Mukama akuwa amannya. Mannya mazibu nnyo, mannya galina amaanyi, mannya galina amaanyi, mannya gatambula ne characters. Sitaani akikozesa nnyo. Mwana wajja nga nti omutuumya ani, nti Sebadduka ng'akebera mu fayiro, Sebadduka nti yali yajjajja wa jjajjaawe, nti Sebadduka oli Sebadduka nga buli ku mutala alinako omukyala, buli mutala mulaba omwana. Misango gitandikira mu P7 egy'embuto, senior 3 awo nga bamumuwa beera namuwa mutwale gwe wamuwadde olubuto ng'okusoma kukola ki kufa, aba akyabonaabona n'ono gwe yawadde olubuto ng'ate awo omulala ng'ate yinza okukomekereza nga oluusi ali mu kkomera afunye ebirwadde oba nga ne future ekoze ki efiiridde awo. So amannya kintu kikulu bazadde,
amannya ge tuwa abaana kintu kikulu nnyo gye kisookera ddala nga yakagwa pu musawo agenda kubuuza mwana yaani. Ekyo kikulu nnyo, otherwise otakiteekeko birowoozo sitwaggo gy'oyitamu nzo gitransfaringa ku mwana omulala. Mukama tukwebaza olw'ezzadde ly'otuwadde abaana birabo okuva eri Katonda. Tubawonga mu ndagaano y'omusaayi gwo, teri nkwasuza mubi sitaani. Amannya ge baabawa gatali ga bwa Katonda. Mukama buli ndagaano zonna ezibadde zigatambulirako, ssaddaaka ezaaweebwayo ku lw'amannya ago byonna tubikutula mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tubawonga mu ndagaano y'omusaayi gwo, omusaayi gwo gagunaazeeko buli bbala lyonna eribadde lyekutte ku linnya eryo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bafuuke ebitonde ebiggya mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Funangako obudde osabire amannya g'abaana bo. Funangako obudde osabire ku mannya g'abaana bo. Okitegedde? Bana omwana ono bagaze yagajjawa agannya ge baamuwa mwe mufubutuka emize gyokweganga eyalirina. Kale gwatanalokoka gamba Yesu. Nzikiriza olwaleero kuwa obulamu bwange beera omulokozera Mukama waabwe. Saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu. Etwala n'akamwa kange tindokose mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ndowooza olunaku lw'Essande tulumaliriza we tutyo. Leero tubadde mu kusoma. Vidiyo zonna ze tukoze ziba za kusoma. Ewala ate ez'okusoma abantu tebaziraba. Manyi kyekulwanyisa kya sitaani kyekyo. Sitaani tayagala ofune knowledge. Takyagalira ddala. Bandi vidiyo ez'okusomesa mwogenda okujja knowledge ezo tebaziraba. Vidiyo ez'ebiboozibozi ezo sitaani byayagala obeera awo akusibira awo. Lujja kukwatagala olunaku lujja kuba lwa nkya lwa Mande. Nzikiriza mu kuteerewala. Bagenze ne bagulumiza omutonzi muyogeyoge. Nammwe abagenda obugenzi Mukama batambuze bulungi. Mu wiiki beetatambulidde bulungi bafiiriddwa balwazizza. Mwekwase omutonzi yekka yasobola okuba ng'ate abagumya n'abayisa mu mbeera eyo. Mwabafuniddemu ebikulu n'ebinene ate muyogeyoge Dunda Namugereka. Twongere okuba nga tetumwesiga olw'ebyo by'abawadde ate ne byagenda okuba ng'ate abawa. Kwagaliza olunaku olungi, sula bulungi, weeraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.